Right, bantu bange amanya nga bulijjo yenze yeekolera. Muli mutya baganda bange ne bannyinaze mujje bale gye mutuusaako engalo. Weewaawo nga wadde gye mutuusaako engalo. Mpaawo kalungi kannyo kavaamu. Olw'emisolo nakyemalira gyatubinika. N'olunaku olwaleero nzize nnyongere okulabisa gavumenti ya nakyemalira mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abakungu be oba n'abanyuunyuunsi be. Minisita w'ebyensimbi omukulu Matiya Kasaija yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti ye aludde okunywa bbiya. Yakoma okunywa bbiya mwaka gwa 1987. Mu ngeri eyo yabadde ng'agezaako okulaga nti bannayuganda batamiira nnyo. Bannayuganda akasente bakamalira mu mwenge. Teweerabira gye buvuddeko ye minisita y'omu yavaayo n'avuma bannannyini masomero amagufa n'abakudaalira n'abaduulira n'agamba nti gavumenti terina ssente za kubayamba. Oyo awulira ng'ali bubi atunde ku by'obugagga bwe. Kino kiba kitegeeza ki eri eggwanga? Kiba kitegeeza ki eri sisitimu y'ebyenjigiriza? Minisita omulamba bw'avaayo n'akola statement ng'eyo kiba kitegeeza ki mweno dipatimenti y'ebyenjigiriza? Oyinza okwesanga nga nannyini ssomero eky'obugagga kyabadde nakyo ssomero lye, then today omugambye tunda ku by'obugagga bwo weyambe naye gavumenti erina ssente za kuwa. On top of that, minisita oyo nannyini ssomero oyo gw'ogambye ekigambo ng'ekyo akyayinza okutunda essomero lye kubanga kya bugagga kye waddembe okulitunda nga bw'ogambye atunde ku by'obugagga bye. Naye ate kyannaku eky'okutunda si kyekikulu. Ayinza okuba gwaguzizza ekifo ewatudde essomero eryo n'ebizimbe byakyo nga ye talina interest mu by'amasomero kuba naye bizinensi maani nga ye si mwetegefu kulekawo essomero eryo era ng'agenda kuzimbawo lodge. Kaakati obwenzi mubuwadde ekyanya kinene mu Uganda ery'enjigiriza mugenda kwongerera ddala obbinyikira ddala ekitenkanika. N'ensonga endala ffenna tukimanyi nti abakungu banyuunyuunsi ba Museveni bonna oba banne we banyuunyuunta eggwanga babadde tebakyakkirizibwa kukola investments ebweru w'eggwanga mu nsi za Europe oba ez'America. Kaakati olwaleero sente zibatuddemu banoonya we bazisiga. Batandise okwagala okugula ebyobugagga by'abannayuganda mu lukujjukujju era beetegefu okugula amasomero bagasendewo oba bagaddaabirize gafuuke zi woteeri gafuuke zi lodge omwegazaanyiza abenzi. Mubbye eggwanga. Kaakati temukomye kubba ggwanga, mutandise okubba bannayuganda oba bannansi baalyo kubanga ffenna tukimanyi nti waliwo ebyobugagga by'ensi omuli ennyanja, omuli ebibira, omuli amatale, omuli amafuta n'ebirala. Kati ate ne wabawo n'ebyobugagga by'abannayuganda. Ebyobugagga by'ensi mumaze bitunda mubimazeewo, kati ate mwagala kudda ku by'abannansi. Minisita gwe bw'olowooza nti ffe ekitwavuwaza kunywa mwenge siwulirangayo muntu ayavuwadde kunywa mwenge. Siwulirangako omugagga ti omugagga wa wali ekyamwavuwaza kunywa ccupa za bbiya. Gwe bw'oba tonywa mwenge naye waliwo ebitwala ezizo kuba oli embizi. Geraageranya kiro y'embizi ku ccupa y'omwenge kyekisinga okuba ekyebbeeyi. Obutanywa mwenge eddembe lyoba nzikirizayo. Wabula ate n'anywa omwenge leka kumufuula nti omwenge gwe gumwavuwaza. Teri mwenge gwavuwaza muntu. Kafeero yagunywa yafa mugagga ate yafa muganzi. Bantu banywedde omwenge ne mu kabineti zammwe mulimu abanywi b'omwenge naye nga si baavu era bagagga. Mwenge tegwavuwaza. Buli omu alina ekirya ssente ze. Oyinza okugamba yeekolera anywa omwenge kyekimwavuwaza naye nga naawe oyenda ng'abakazi obaweera mu ddoola. Buli omu alina ekirya ssente ze nga bwe nabagamba nti buli omu alina omuzeegwe. Naye mulekeraawo okugezaako okuduulira nga bannayuganda mu busonga omutali nsa. Olwaleero sirina bingi byakwogera baganda bange. Ke kalowoozo ke mbadde nziza okubalaga nti abasajja abo ekigendererwa kyabwe
kyakutta byanjigiriza bakulaakulanye ebintu ebyabwe bonga bo ebyenjigiriza ebiyambira awamu eggwanga bifiire ddala. N'ekirala tebakyasobola kuinvestinga mu nsi z'abazungu, kyova olaba kati banoonya bye bainvestinga banyigiriza bannayuganda basobole okubaguza ebyo bye balina, kubanga ebyobugagga by'eggwanga byo babitunze biweddewo, kaakati ate baagala kudda ku byabannansi. Ekirala diversion zino zemuwulira nti Lumbuye ali wano, Lumbuye ali ggulu, Lumbuye baamukwata, babikola kuba divertinga kuva ku mulamwa gwammwe gwa kubanja Fred Kajubi Lumbuye. Fred Kajubi Lumbuye akyali ttaki, mugende maaso n'okubanja teacher waffe, omulwanyi waffe, the greatest, the warrior, omusajja atadde gavumenti ku bunkenke. Temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel ne bayita Yeekolera Official. Tunaddamu.